Sajja yaleka muki namwandu omu naye ng'omwana takkiriza nani namwandu nga yagala namwakiuzinga nti namwandu teyakola decision nyingi kuyamba taata we kujjanjabibwa nti abaana abalenzi oliba nga ttaka lye ettaka lyetugambe bo bagala ettaka lya kika mwe mugende mufumbire temulina kubeera nga mukola ki nga mugabana ku ttaka olina okubawa mwana yanyiizanyiiza dde mba muwa byaki osobola omuwa akatono naye ng'olina okukola ki olina okumuwa bannanga abazadde mu kiwulire kimu omwana n'aba akunyiziza ati olina okukola ki olina okumuwa teeka mu bulamu bw'omuntu kyatteeka okuba nti otuusa akaseera ng'olina okuva ku nsi bw'oba nga okoze famire ng'olina omukyala olina abaana olina n'abantu abalala nga mu bulamu bwabwe batunuulidde ggwe bingi ebiba birina okutunuulirwa naddala ng'omaze okuziikibwa tukwabiriza olumbe olwo tutandika okugabanya ebyo bye waleka nazzi kuno nga tukimanyi bulungi nti bw'aba taata yafudde omwana omulenzi amusikira abasumikkirizi n'abasumika ne bakola omulimu gwabwe n'ayambala ekifundikwa n'atandika okukola emirimu gy'omugenzi nga na buli kyamugenzi tukitwala ng'ekikye amateeka mu mulembe guno gazze gakyuka nnyo nga balina engeri gye bagabanyamu ebintu bino bw'oba okoze ekiraamo oba tokoze kiraamo olwaleero twagala okwongera okuyiga ku mugaso gw'okukola ekiraamo ate na biki ebiteekeddwa okugobererwa singa wabaawo embeera emu ku zo okikoze oba nga tukikoze nate ndi ne munnamateeka omugundiivu omukuukuutivu era galinamu obumanyirivu agenda okuba nga atunnyonnyola nga bulijjo tuba naye mwami Allan Mulindwa ssebo tusanyusa okukulabako nange nsanyusa okubalaba weewaawo olunaku lulungi beautiful weather bulijjo nsanyusa nnyo okubeera ku mutimbagano n'abatumiza bonna okubeera nti mutuuliza tubeebaza abagala bonna okuyiga amateeka batugoberere kituufu kibayinza okuyiga n'abo abali mu kooti baba bagenda mu balooya ng'oli awo buzibabuziba osanga tuyinza okugamba biyinza okuyamba mu maaso eyo n'olaba engeri ki gy'oyinza okubeera nti tewemenya nnyo okubeera ng'osasula legal fees tujja kuwulira bwerera oba amateeka wabula ebintu by'amateeka bye nsobola okukola nga seetaaga na looya kituufu gyebiri bingi nnyo gyebiri okugeza bintu bingi nnyo nti omuntu waliwo kati applications ezimu kati ng'omuntu okkeerenja lweyakola ka kampani tewetaaga looya ng'abantu baba babanoonya looya jangu onnyambeko wano looya nti oba okola kampani ennene naye nga te omuntu oyagala kugisteringa wali ka bizinesi nemuko nina akaduuka ng'ogende balooya lwaki obeera otawanya balooya ate tujja kujja abantu abo nabo tububayisizeemu babeeko bye bategeera nindoozi olwaleero tutunuulire omulamu ogwo gwenyanjudde ogw'obusika n'okugabanya ebyobusika omuntu bw'afa njagala tutandikiraawo kiki ekiba kiddako tudda ku mitendera ki famire zibeera eyo nga tebamanyi kiddako tusooke tunoonye postmortem twagifuna tunoonye death certificate kiki njagala nnyo tutandikire ku beginning tutandikire ku bantu abalamu nga nkyaliwo nkyatambula gwe ng'omuntu kitakatako nnyo okumanya ebintu bino nti omuntu oba nga tolinaba kufa olina chance okubeera nti ebyobugagga bwo obikola ki obeera nti osobola okukola wiivu ebintu ebyo nebibeera distributed nga bwobyagala ekiraamu
ebigabizibwa nga wobo byagadde ne bigabanyizibwa nga wobo byagadde naye wofa nga tokoze wiivu ekiraamo byawukana waliwo eddambe eryo kabaka eddaame lya kabaka nobeerawo ekiraamo kyo kyaffe ab'ebika abantu b'ebika obeera olaama wekyatandikira naye edda ennyo nga nzizeeko emabega nti abazungu bwe bajja ne baleeta amateeka gaabwe bo bajja ne balaba nti amateeka gaffe aga succession obanga omuntu amaze okufa gaali tegali ffe bwe baagatwala byali bibakwatako nnyo ani olugezigezi lw'abazungu egamba ebiseera ebisinga ebintu ebimu tebabinadde kubanga bwe tulaba nti tetwaliyo nekyo tulina okwebuuza nti conflicts eziriwo ku ssaawa zino tukwatagana n'ebyobugagga bw'abagenzi ebyaliwo ebiseera biri si bwe kyali simanyize nze jjajja yannyumiza nnyo naye kati conflicts zajja nnyo kubanga waliwo ebintu ebimu bw'otunulira mu Uganda abantu ffenna ekitugatta nga bannayuganda nti ensi Uganda kituufu naye ffenna tulina cultural differences abasinga mwalina obuwangwa obubwe byava waliwo otunulira ethnic group eyawukanamuko ku tribal otunulira nti bantu people bantu nti abantu baffe abava mu Ankole abantu baffe abava e Busoga abava e Bugisu abatoolo abantu baffe abakiga bonna bantu ki bali mu bantu group netulaba n'abantu baffe ba Nilotics abantu baffe abaveeyo nti abateeso abakaramojja abaveeyo tubeera ne banahamaits kati ogenda okwekanga nti bantu tulina ebintu ebimu bye tukwataganamu bingi nabo ne bakyukamukko ku bantu nabo ne baba n'ebyabwe kano omuzungu yajja naga nti kanteekewo uniformity etteeka erimu eribagatta mwenna kya succession naye etteeka eryo ligenda likontagana ne culture z'abantu abamu niya tutandise okulaba waliwo ennoneze nti omwana omuwala naye asobola okusika akiraba ewa omugenzi nsibambi wamugenzi nsibambi muwala ye yasika omwana n'asika naye nga bw'otunulira ennono zaffe tekikkirizibwa ate bw'okitunulira nti omwana omuwala takola kika kituufu omwana omuwala aba yali expected okubeera ng'afumbira najoyiringa ki ekika ekirala naye kati ennaku zino twafuna okusoma abaana abawala nabo bakola career ale naye asobola okusala naga nti sijja kufumbira basajja tebabula bubuzi nze bulijjo mmanyi abasajja baba babuzi waliyo abaana abawala nga bo tebaliimu ekyokufumbira naye nga tayinza okukira n'akikola because society ekimugambye akikola wamala okukikola kiri n'awulira ate nga si yeye beba abavaayo nebigaana mbaga yakaggwa nga anoba ekitiibwa kiri amaze okifuna kasita nasamba ku gawuni kakati abalala ate omuzungu yamala n'atwetera nekituyita obufumbo ye bwayita tuyita white wedding obufumbo buli obw'abazungu ebiseera ebisinga abamu tebamanyi nti white wedding eyo erina emizizo nti abaana abasinga n'abazadde kati bakifudde nti omwana womala abazadde abamu tebamanyi nti omuntu wajja n'ayanjula awo n'okwasa omwana mulenzi muwalawo bwe bufumbo embaga ebe bwe bufumbo obutukuvu obutuufu kubanga n'oba osoma bayibuli bwegamba ti omuzadde wakwasa ki omwana we abazadde ne bamukuwa obutongole kati waliwo abazadde abamu bagamba nti ffe omwana ntwale tumukuza tetumukuziza ffekka kyobalaba nti omwana wogenda okubeera nti oyanjula bajjajja bafuna ebintu basenga ne bafuna ebintu kubanga bonna baba balina role naye omuntu ali ebweru takitegeera kubanga yo culture tagimanyi ye alowooza
nti kweraga kati wogenda mu bantu baffe eri nti wa mwankole oba eri mbanyana ne bakusaba ente yagala tuweeyo ente ebeera compensation nti eryo eddibu lyoba oleseewo ng'otutte ki omwana abadde abakimira amazzi kati gwe omututte kati naye ate awo balimbamu kati singa ŋŋaana okumutwala ate batandika okumuyita ekyana tekifumbirwa kiriwa kati waliwo neera school of thought ebeerawo nti omwana oyo baba bamututte nga bw'oyogedde nti naye mba mwagala omwana oyo afumbirwe azaale abazzukulu kubanga omuwala baba akuze omuzadde kiba kiddako bweyagala omwana wafumbirwe so argument eyo gamba nti naawe obeera obayambi si weebeera gwe ku saidi yo okuwa omubeezi ng'omusajja kubanga n'oba okisome mu bayibuli nti olifunanga omubeezi omuyambi wo akuyamba kakati gwe oba ofunye kubanga omulimu gwe kubeera kukalukana genda oyige genda okole ki ani gwoleka waka obanga omaze okuzaala abaana onoobeerawo awaka obalabirira togendaalina okusigala abakulu webale nnyo ssebo kakati oba ofunye omubeezi kituufu batuufu okugamba nti tutire disturbance allowance nze nkiwagira naye ate emabegakaawo wawo ebitongole by'abakyala ebyagenda mu kooti paka mu supreme court ebyo ne bajjawo dawari kakati ekintu ekyo ekyokubeera nti dawari avaawo oludda batuufu kubanga interpretation y'omuntu atasomye kuba atabugumizibwako yaba agamba naguze era omusajja omumanyira kubuze wammwe bamanja ki nakugula kakati waliwo ate endowooza eyo naye ate endowooza tesobola kujjawo eributo ya culture kubanga buli neba otunuulira nti buli kirungi kibeerako saidi ki enkyamu oba saidi embi oba ne wabeera mu misinterpretation so tulina kubeera nga tuteekawo musomo kubeera nti abantu bamanyisibwa kubanga tojja kugamba nti wakuba waliwo gurupu ekola kiri kino tusazeemu si we bakola so mu bulamu bw'ensi jane omuntu gy'atandika nayo embaga esooka kwe kuzaalibwako ate embaga yeesembayo kwe kufaako kati embaga ye eri awo wakati kwe kugwa omusajja okuwasa oba omuwala okufumbirwa mu kufumbirwa okwo waliwo ebibala byetusuubira be baana kati abaana abo obanga obazadde abaana ne bajja nga bakula nga tetufunye ekintu kibaita tragedy nti omuntu yafudde tragedy nti ekyekango yafunye accidenti oba omuntu ekintu kyasise ne kijja ne kimutta munduumu naye omuntu bulamu bw'ensi oli expected okubeera nti oliving out tenyuwa yoki yabulamu bwo kati omuntu oba olivinze tenyuwa ng'ozadde abaana kiba kirungi nnyo n'okola ekiraamo ekiraamo ekyo kiyamba nnyo naawe n'omanyisa aba basigadde ebyobugagga bo bw'obanja kubanga obeera mu bulamu bw'ensi ffe ng'abasajja ebiseera ebisinga tetwemalaayo nnyo wabeerayo ebintu bye webeera nabyo ng'omuntu webeerayo n'ebintu bye famire yo byemanyi tuba twogera ku famire wano mu Africa tuba tutegeeza si immediate famire yokka mukyalawo n'abaana wo ng'engombe weetandise tuba tutegeeza ne extended famire yo baganda bo bajjajjaabo basengaabo kakizibu nnyo okusanga omusajja obuvunanyizibwa mu Africa wano nga tolina both immediate family ne extended family obakola ki obalabirira akati bw'oba oyagala kuva mu bulamu bw'ensi nga kubanga ennaku zino tulabye nti omuntu oyinza okuwasa mu culture endala kati n'obeera wano oli musajja muganda n'owasa omukyala ng'ava Kenya oba tesoyiri tugambe ng'ofulumya na Uganda oba nga mu Nigeria okitegedde kati ye oba muzungu nagamba nze entegeera yange ey'obuzungu nti ebintu bya bba wange tulina bigabana naki nze n'abaana be ate abaana boyogerako abaana be bali omukyala omuzungu nagamba abaana boyogerako ababiri tebali legitimate sibamanyi kakati ng'ate gwe obadde otaddewo system y'okubeera nga bonna bakola ki obalabirira so obeera n'opportunity nti omuntu obeera ng'ofudde n'okola ekiraamo kyo mu luzungu kye tuyita wiiru kiba kikuyamba okubeera nti ebyobugagga bwo tebyonoonebwa
Osonokera ku machano ganti bane mali yange netulaye nga bagitunda. Ndaba abakikomekiriza nti mali eyo temugikwata kati mugitunda. Abaana osaaga. Abaana ne batuula wansi. Tubigano tujja gitunda. Nga n'embeera eriwo practically balina kutunda. Kubanga kati bw'obeera ng'olina omwana ng'ofudde ng'olina omwana ng'alina medical condition oba mukyalawo nga baagala bamujjanjaba bufulumya ebweru oba embeera eriwo nti abaana alina okusoma agenda akole masters waliwo kye basuubira emaali eyo tebaagikwateko. Ajja gikwata ku lw'obulungi. Ku lw'obulungi naye waliyo abatunda ku lw'obubi bagee banywa omwenge. Gye bali nabo gye bali. So bw'obeera ng'olese wiiri oba oleseewo chance ey'okubeera nti tewaliiwo nnyo nkayana. Ddala abaami ng'olina amaka agasukka mu 2 oba amaka ag'omulundi ogwo oba ng'olina abaana basukka mu 1 kubanga bamu balowooza nti obanga olina abakyala asukka mu biro bizibu bibeera nitubirabye nga n'omwana omu. Omwana omu tuwala amawulire agatambula nti omwana takusikiriza na mama omusajja yaleka muki namwandu omu naye ng'omwana takkiriza nani namwandu ng'ayagala namu accusinga nti namwandu teyakola decision nnyingi kuyamba taata we kujjanjabibwa. Ekyo kinene nnyo. Nti maama kakati taata wange yali alina okugenda ebweru nogamba bamujjanjabire wano bamujjanjabira wano abasawo balina. That was not the best treatment my father gyandifuna. Singa yafuna treatment eri ebweru kubanga sente zaaliwo yandibadde awona nga ye ndowooza eri mwana nga ensonga lwaki tayagala nnyo webale obutakkiriziganya na maama we. Nabirabe wano ku famire ya Garuka saagala nnyo okukomentinga ku bintu ebyo kubanga neera kubanga waliwo balooya naye kagamba mu mbeera eyo omuntu yenna waba asukka muntu omu kubanga abazungu omuntu afa nga alina mukyala we tusalawo ne batalizaala na mwana kubanga balina empwaya n'avaawo n'agamba nti akabwa kange nkawadde ne mukyala wange wiyo mbimulekedde nabirekera embu ne kati okera enkyango ozadde abaana kiba kirungi n'oleka ki ekiraamo n'olekawo ekiraamo. Ebiseera ebisinga tulaba famire ezimu ng'abaana abawala bali left out kubanga tutunira ka succession act n'otulina n'obuwango gyetuva nti abaana balinzi oliba nga ttaka lye ettaka lyetugambe bo bagala ettaka lya kika mwe mugende mufumbire temulina kubeera nga mukola ki nga mugabana ku ttaka. Aye ne tulaba ng'ate abaana abawala be basindikiza ebweru ate oluusi be bakola ki be bakeepinga family together nga baana abalenzi nga bw'ogambye be baagala okutunda tutunde nze ndye ku mali ya taata nti abawala baagaana abawala ne bagaana ate ne tulaba nga family ekyakola ki ng'ekyalinawo okuba obugagga bw'ebintu bya taata waabwe oba mama wange bikyaliwoko. So we really very important. Naye ng'okugenda mangu mu tteeka etteeka ligamba nti liteekawo systems 2 nti omuntu ofa ng'oleseewo will eriteekawo ng'omuntu ng'ofudde nga toleseewo ki will. Omuntu w'ofa ng'oleseewo will olina okumanya nti will osobola okugiwandika mu lulimi lw'otegeera. Will esobola okubeera okuvunaanibwa n'eteeka mu lulimi ki Oluzungu lwe lulimi lwa kkooti. Ebyo byonna ndeka mbikoze. Teeka mu Luteeso, osobola okugireka mu Lunyankole, osobola okuteeka mu Lukiga, mu Lugisu, lwonna olulimi lw'oba okoze ki lwemba nsiimi lw'oba osiimye. Naye ekintu ky'olina okumanya nti etteeka ennongoosa y'etteeka mu 222 lyakolemu ennongoosereza nti mu wiiru olina okuwa abaana bo bonna bonna nebesaagala bonna mbawa olina okubawa. Mwana yanyiizanyiiza dde mba muwa byaki osobola omuwa akatono naye ng'olina okukola ki olina okumuwa. Bannange abazadde mu kiwulire kino omwana n'aba akunyiiziza ate olina okukola ki olina okumuwa. Teeka ekirala olina okubeera ng'owa spouse wo kabiyite okuggyako nga muli separated oba nga muli divorced. Naye omala okukola divorce oba separation osobola okuddayo mu wiiriyo n'okola kye bayita code seal n'okola amendment n'ogikwatako. Nedda amendment nno ne code seal bikyukamukko kubanga amendment kiyinza okutegeereka nti bannange mbadde nakola wiiru yange naye plot number ne block number oba nakoze subdivision
oba natunze waawo natunzeewo kati papa tekyali yange naye kakati code seal yo ebeera nti ku ssaawa eno nazadde omwana omulala nkokerako kakati nzijja nina okukola ki naye nina omugattako nina okugattako kati mbeera nkola code seal mbeera nga ddamu okukola wiiwe eyo mu Luganda okokerako ngenda nkokerako nti kati nazadde natambulanga naawe kati wali ku separation ne divorce otulese kakati nga sinaba kutuuka ku ekyo waliwo be bayita ba dependent relatives nabo olina obbawa n'omwana ali adopted olina okumuwa oyo kale mmutege kati nze nja kuwa example nti Solomon obeera ne ssengawo ng'omulabirira ssengawo yalwala n'abeera ewa jjajjawo mulwadde ng'abeerawo oba nga ne mukyalo omuweereza ssente oyabeera dependent relative bw'obeera ne taatawo omuto nga gw'omulabirira abaana obadde obaweerera school fees nabo obeera baki abaana b'olimbo baba bafuuse bange nodda ba dependent relatives kituufu kakitegeeza abaana bakojjange mba nina okubawa abaana bakojjaawo oba ng'okola wiiru nga ba dependent relatives nze mbasasulira fees babeera nga babeera mu nnyumba yo babeera nga babeera mu nnyumba yo namugamba bandeetera abaana bampe nze mbalabirira kuba batwala ku university nga naye gyali olina okubawa nga naye gyali ate awo etteeka litujoze terikujoze okay kakati tetuyinza okubeera nti tutesaako omulamwa nti omuntu oba okola wiiru olina okuwa abaana bo omuntu oba okola wiiru olina okuwa omukyala wo omuntu oba okola wiiru but dependent relatives olina obbawa kakati wiiru eyo erina okubeera kibayita witnessed nti kiwandiiko kyokka olina okuba n'abajulizi babiri naye tebati tebeetaaga kusomamu byoba okoze eki byoba owandiise kwegamba ebyantu bineeno lwaki abatategeera birimu kyekiwandiiko kyokka ekikkirizibwa kubanga omuntu ayinza osomamu n'atwengerirwa n'agenda n'agaana gundi ono okimanyi ng'omunyeza muli emu bbaala n'agaana gwe okimanyi gwe tolinaawo kitaawe yakuwa gundi yawandiika bwati nti mwana gwe tolina mpisa n'ogenda n'omugabo omwana najja n'atema kitaawe oba n'anyiiga so ebintu birina okubeera mu bwiru byakyama binavaayo ku lunaku luli ng'omuntu afudde ate oba okoze bwiru ng'olina gwewadde kopi niyo okiteekamu mu kiraamo kyo nti kopi emu njiwadde gundi ndala njiwadde gundi oba looya wange gundi yagiina oba kopi yange ngiterese mu bbanka kati yeeyo ki ate bwe mba nagisimira kinnya era nteekawo nti musimange oba nga okiteeka mu seefu nti musimanga wali mu gundi wali wenateeka ki wenateeka kopi kakati byebyo omuntu akoze ekiraamo byalina okugoberera ekirala omuntu akoze ekiraamo talina kukikola nga munyiivu okedde ku makya oyombere mukazi wo omukutte nti waliwo suspicion gwogana nti oba omukutte mu bwenzi togera kanzireyo mu wiiru yange nkole ki nkyuse omwana ono twayombye yagenze n'alwana nange nogenda oyina okukola ekiraamo nga tolina kikunyiizizza era baŋŋamba okiteekawo wali nkikoze nga ndi mu right state of mind ne bano bennyini bw'oyise nga bawitness basobola okuexplaininga state of mind yo okiba nga okoze wiiru enkambwemu ate bamanya batya omusajja twabadde mu bbaala nga amaze okunywako naga mujje twatudde wano mu compound bwe tuti n'anywamu yabadde anywedde ku cupa ya whisky nga tuli awo n'agamba musayiningireko wano abo bennyini balina okubeera nga boogera state of mind kuba balina okutunuulya embeera oba nga oli mulwadde naye tokkirizibwa kukola wiiru oliawo ku ndiri waliwo obulwadde obumu nga kwegamba tebuteeka muntu mu mbeera nnungi kati nga omuntu nti olwadde omutwe gutabuseemu tosobola kubeera ng'okola wiiru kati obulwadde ng'obwo si bulungi naye waliwo okubeerawo ng'omuntu oli mu ddwaliro lubyamira akuluma obeera ng'olina obukulumaluma munogaba naye mujje njagala kuwandiika ki noyita looyawo nemutuulaawo nowandiika siba obulwadde obubeera nga butawanya ki obwongo obulwadde bwe bagaana bwe buli obutawanya ki obusungu obulwadde obutawanya obwongo sikkirizibwa kola kiraamo nga ntamidde
Atokirizibwa wenywamu wenzijukira ebintu nera bano we bakulaba bano aboze ba witness kibala ettaka ligafunayo abantu babiri kubanga bagamba omusajja yakola ekiramu ekyo twaliwo yali atamidde tolaba namba yagisobya wetubaleta mu kooti nga waliwo ebisobye omwana omuntu wamuwadde wawataddemu obusungu omwana oyo mwana yakola bwati ne bwati sina kyemuwadde n'agenda mu kooti bano bajja nga ba witness ne bagamba nti omusajja etwali olunaku olwo yali anyweddemu oba yali amaze okulwana ne gundi twali tumanyiko bwe kyalina obusungu katuwiirwa eyo kooti esobola okugisazaamu ne kooti erina obuyinza okusazaamu wiiru awo wetugenda okutandikira nga tukomyewo omulamuzi jjajja obuyinza obusazaamu bye nawandiika abatulaba abalungi tugenda kukumulamu eddakiika emu tukomawo temuvaawo